Mugamba mutabagala balonji abeekuumira okusenga Faith 256 mbaaniriza nti olunaku olwaleero. Kakati n'olunaku olwaleero njagala bbawo akakodyo akakyasinza okuwoomesa emmana oba okuwoomesa omukira gw'omusajja. Abantu abasinga tukozesa obukodyo obw'enjawulo tusoma tuyiga tukola ebintu bingi okubeera nga tufuuka bakafulu mu nsonga z'ekisenga. Of course teri muntu yandiyagadde kubeera amakyawe kituuka mu nsonga z'okuzina emmana oba ensonga z'okubeera ng'osobola okusanyusa omwami wo. Naye ngenda kubabuulirayo ekintu kimu. Akakodyo akasobola okutuusa ku ebyo byonna. Si kugenda mu misomo, si kubeera ng'omanyi style z'okwezina, si kubeera ng'omanyi kino oba omanyi kiri, but kubeera nga osobola okuzina emmana n'omukwano. Siri kwogera ku nsonga za kwegatta n'omuntu gw'oyagala. Ate era siri kwogera ku nsonga ya kwegatta nga like kwepimpina naye nga muli mu loving relationship oba omukwano ogubeera mu relationship ogwo si gwe njogerako. Njogera ku mukwano. Nina video gye nakolako emabegaawo kati nga mbasomesa ku ngeri emmana gy'erimu oba gyekwataganamu n'omubiri gwaffe. Nti emmana eringa omuntu yo nga yo. Erobooza nti esobola okulobooza ne rejecting ekintu, esobola okutegeera nti eyagalibwa n'ekuwa oba n'ekusanyukira. Buli bwo approaching emmana y'omukyala n'omukwano kigenda kwanguyira nnyo okuginyumirwa. Abantu abasinga bwe tutuuka mu bintu by'okwezina ddala abasajja mutuukiriza mukolo. Nnyimya njagala kuzina engwe. Nnyimya njagala kuggusa nsonga eno nsammule akasolo kagwe kino kiveewo ekinsumbuwa. Njagala kuzaala ndi mufumbo nina okwegatta ne mukyala wange mukikola kyakutuukiriza mukolo just for that. Abalala mukikola n'ekigendererwa njagala kuprovinga mukazi ono nti nze nsobola omuzina ne mumatiza. Njagala mulaga nti ndi wa kabi. Ebyo tebigenda kuleetera mukyala ono okuwoomera. Okyasobola osanga omukyala ng'alina byonna bye tusomesa ne bagamba omukyala alina amazzi, omukyala eyasika enfuli, omukyala omufunda, omukyala ABCD ng'abiyina abeera awooma nnyo. N'obisanga n'ogamba naye ng'aze tankoledde. Nga lwaki? You did not love her. Yagala emmana y'omukyala. Ye n'oba tomwagala it's okay. Yagala ekikolwa ky'ogenda okukola. Ky'approachinga ng'okyapproachinga na mukwano. Olwo ogenda okulaba nti emmana eno ewooma. Naye buli bw'onaabeera ng'oapproachinga n'ebigendererwa eby'enjawulo nina bye njagala ku mukazi. Njagala emmana ng'erimu amazzi, njagala omukazi ng'asammula bw'atasammula oyo abata awooma. Omukazi asammula awooma nnyo, omukazi alina enfuli awooma nnyo. Kitegeeza togenda kuwa mmana kitiibwa. Gw'olina by'oyagalako nga ggwe omuntu. Buli bw'ogenda mu mmana okugizina oba buli bw'ogiyingira oba buli bw'ogyapproachinga ng'ogyapproachinga na mukwano. Mukwano emmana egenda kukwaniriza, egenda kuwoomera kubanga egenda kukkiriza, egenda kweggulira. Olinza obutategeera kyengezaako okugamba naye singa okyo practicinga ojja kitegeera. And I'm not talking about this fake love. Nga gye twaprochinga n'abantu nti nkwagala n'omulimbalimba n'omusuula mu mukwano. Togirimbalimba, gyagale, girabirire, gituukirire with care. Si kuyingira ng'ogiyingira papa, si kuyingira ng'olinga gizina kifiiriza, si kuyingira nti olugalo olinga mukuba nti oba olina ky'oyagala omugyamu, naye ng'ogiyingira n'omukwano omungi ennyo ng'ogiyingira. Mpola emmana gy'otunuulira n'owulira nga waawo. Ekyo kyokka kigimala nti olina engeri gy'ogitunuuliramu n'owulira nti ewooma n'ogamba emmana eno ewooma. Naye buli bw'obeera ng'emmana ng'ogiyingira just byaffa munnange tosobola giwoomerwa. Kyekimu ne ku bakazi. Teri kigenda kuwoomesa mukira gwa bbaawo nga kubeera ng'omukira ogwo ogwagala. Va ku by'okwagala nannyini mukira wabula yagala omukira ogutunuulira kubanga through omukira ogwo ogenda kwagala nannyini gwo. Naye ate olinza okwagala nannyini gwo naye ate omukira ne gukulamu okwagala. Naye ate bw'oyagala omukira ne nannyini mukira ogenda mwagaliramu. Nti osobola okutunuulira omukira bw'oti n'ogamba waawo omwami wange alina omukira. Nti ne bw'oba oguteekako ngalo bw'oti kuguweeweeta olina engeri gy'ogenda ogukwatako impola n'obwegendereza n'obuwoomi n'okwagala. Nako gufiiringa ne kumanya nti omuntu ono anjagala. Ogenda kuguwuliriza ng'omusajja akuyingidde. Nze nabagamba ebyo kyasinza okutuusa abakazi ku ntikko oba kyasinza okuleetera omukazi okusamulaga amazzi ge muloboozaako kubeera ng'asobola okuwuliriza omukira. Okugu-appreciatinga, okugukkiriza, like n'ogamba gunnyingire n'otandika okuguwulira nga gukutambula, n'otandika okuwulira nga guyita ku bisenge by'emmana, n'otandika okuba ng'oguwuliriza ku buli kimu. Naye buli bw'ogukola nti bya justify akutuukiriza mukolo kamuteerewo. Naffe abakyala tulina embeera eyo si basajja bokka be bagirina. Omukyala osobola okujja n'omukwatako
nga talinamu bwagazi yadde n'akamu mu ggwe naye n'akuwa ebyedda obedda emabegako abakyala okwegattanga n'abasajja kyatwalanga ebbanga ng'era omukyala waakweyambulira mukwano aba akwagala era aba akwinako omukwano naye ebyensangi zino mukwano omukazi asobola okwebaka naawe n'okuzaalira n'akuzaalira nti they even go extra miles n'abeera ng'asobola n'okubeera ng'akufumbirwa naye nga takwagalangako yadde n'ekyo talina kyakwagalako kagube omukirako kagube ki omukazi ye muntu asobola okubeera nawe ebbanga lyonna ng'akugamba nti owooma simanya mukirago gunkolera naye nga tewali kyagwagalako tegumukolera and I'm not talking about nti size erina kubeera nnene gwina kuba muwanvu gwina kubeera nga gino embuukuli gyetuyita embuukuli nedda as long as omukira guno ogutunuulira n'obwagazi ogenda kugwagalira mu sayizi yonna gye gujjiddemu munene muwanvu mutini guli gutya and tegugenda nakuluma kubanga olusi bw'otandika okugutya oba bw'otandika ogaka neeweeyo togenda kusumulula wansi eno emana egenda sigala ng'efufunya dde nga yeefunyiza teyeetadde teyeeyabiza yonna kuggwayo nti omusajja ne bw'aba akuyingidde by'osanga nti akuluma oba gukuluma nti omusajja ne bw'aba akuyingidde yadde ali jento n'agamba bane ngezaako okubeera jento ku mukyala wange mukazi wange mufunda bufunda oba nedda aba tayimye kumalayo naye ate nga kiri ku ye tekiri ku ggwe so bw'oba oyagala omukira okuwoomera gwagale buli bw'onaabeera ng'oyagala omukira gw'oyo omusajja n'oyo omusajja ogenda mwagala ate ne byakuzinya bigenda kuwoomerwa bino abakazi ebanyumya busimanyi omusajja wange anteeka ku kire namba meka ebyo ojja kubinyumyanga kubanga bw'oba ogwagala gugenda kusobola okutuukiriza buli kamu kosobola okubeera ng'oyagala kutusammula kutuuka ku ntikko kubanga ogwagala nti ne bw'oba ogambye guteeka mu kamwa ko gununa olina engeri gy'ogununa with love omusajja n'awulira ng'ali mu mukwano n'awulira ng'agola nze nabagamba osobola okuwunza omusajja n'ekisenge nga ggwe ddogolo liri mu kisenge nga tolina musawo gw'okozesa tolina kalagala keokozesa tolina kintu kyonna kyonna naye ng'omukwano gwo gw'omuwa naddala nga bwe kituuka ku nsonga z'okwegatta nga gumumala bumazi ng'era ye tolinza munyumiza bakazi balala nti ono akola ki singa onaamasitalinga ensonga y'okwagala okwagala emmana sigambye okwagala omuntu asobola okwegatta n'omuntu gw'ayagala naye ng'ekitundu kye kyama takyagala byosanga ngawooza nti ate kakati takoli nfuli ate kakati omukira obunege buli bwe buti ate kakati ebyo byonna byonna tajja bifaako singa aba aguwadde ebbeetu oba singa aba agwagala agenda gwagala nga bwe guli munda bino bagamba nti omuntu mwagale nga bw'ali ojja mwagala nga bw'ali ate ebintu bikunyumire surprisingire bikunyumire ate bikuwoomere munzikirize enkome waneno temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga mwena basharinga mukola kyattendo abasubscribinga mu abasinga ate gwe nga buli kenteekayo ojja n'okalaba neyanziza neyanzeege nsaba mukama akumpeera ekisinga obulungi webale nnyo okubeerako webale kwekuumirako webale kubeera ng'ofollowinga ng'olikinga and everything you do bannange I appreciate your effort obudde bwammwe sibuteekenga for granted mbuwa ekitiibwa nengamba gundi yakoze bwati tulina app yaffe ku Play Store eyitibwa Senga Face 256 osobola okuyitayo n'ogidownloadinga tulina TikTok account yaffe eyitibwa Senga Face 256 you can also visit our TikTok account n'otubeera nga downloadinga n'obeera ng'osobola okubeera nga ng'otufollowinga n'obeera ng'osobola okufuna updates we tuba tutaddeyo kyonna kye tuba tutaddeyo eyo mukama abanjagalira mubeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.